okimanyi Brown Sugar yasala endali nze musajja yamwaddeyo gye bamukayanira Brown Sugar nabulimba oli mutiitiizi wandisoose nonkubira zeze entalo nzibeera menkyabikulu ate nemala nenziwangula wabadde tuva ku musajja wo omusajja alina sente bamukyawa oyo omusajja omugagga Don Chris yali aŋŋambe ayagala ogenda ozaalire na Bungereza ekisajja wagise kati Shasha Brighton yagenda ozaalire Bungereza kirabye ekintu ekyo ogenda zaalira Mengo mulago bansambi kirabye olulala ng'ogenda okukola decisions ennene bwe zityo buuzaako kufe bakabejja ababaddeko mu ntalo ezo nti va ku mayimaani live mayimaani naye bakugamba live mayimaani totamaani Shasha Brighton kati omusajja omumuwadde naye agendamu ebikaamu eyalire naye bonna bakazi balungi Allah ate beerufu naye Shasha Brighton munna wamukoze bubi bambi naye nze sirina gwe nnenya atwala omusajja yamanya sirina gwe nnenya yenna anyumira omusajja naye Brown Sugar wandisoose kwebuuza ku jjeno nze ez'entalo z'abasajja nzibadde mu live my man naye nga nali muvuddeko ddi musajja mufumbo nze ndi ebisiyaga wakoze ensobi okutabudooni sivangayokko nenzija mu ngeri oba ey'okwewolereza oba mu ngeri ey'okutangaaza waliwo amawulire agali mu kusatulatinga kunze ne Shasha Brighton amawulire ago si matuufu kino kyenkola sikikolangako obulamu bwange bwonna naye waliwo olaba nga kisusse so amawulire ago si matuufu Shasha Brighton talina lubuto lwa muntu yenna Shasha Brighton mufumbo by the way omukazi omumuveeko kuba mugenda kwonoona amaka ge mumuleke mugenda kwonoona amaka ge serious Shasha Brighton tannabulwako kyakulya era akola bulungi emirimu gye so abo bonna bawandiise amawulire ago ag'obulimba ekituufu kinti amawulire ago ga bulimba amawulire ago tegaliiyo bya kisiru and you people stop kubanga abamu oyinza okikola olw'ekinyumo but omuntu omu agenda kubeera mu ntalo Shasha Brighton mukwano gwange Shasha Brighton mukwano gwange simwebakanga nako obulamu bwange bwonna ndowooza ntegerekese bulungi ayina omwami we ayina family ye era ali bulungi so please you people mulekeraawo okutambuza amawulire ag'obulimba bwe video okwogera ekintu kino nga ndaba kisusse nasomye post eyo nga wallahi eweebuula eteeka ekitibwa ky'omukyala wansi ekkakkanya n'ebirala so mbadde mbasaba bwe kuba kunoonya content tumunoonyemu bulungi olubugo lwa mitwalo 5 nasako omukono onali okuteesa kiyimba omusabaliya nakyagenda maaso ono okwogera okwenjawulo muzikirize mukadde waffe omugenzi abadde wajja lya Bikira Maria awo nno mukirize wajja lya Bikira Maria ali tufune obubaka buno kakazina lokatuukeyo kala bakulu bayongera bulungi tweyaziza nnyo omukisa guno ogutuweereddwa nga bannajje mujje muyimirireko wano babalabe nti gye muli okubagiza n'okubeerera Osuna Ben okulaga nti Osuna Ben muntu w'abantu bonna bannajje waliwo betuyita abakitabazi presidium naye nga twegattiddwako ne bannajje abavudde ewalala munnajje wonna w'abeera yeegatta ne banne ekitalo nnyo mwebale okulugirira enduulu mwebale okubeerawo mwebale okutuukiza mukaalo kaffe kano afiiridde omwana omwagazi w'eggwanga ffe nga bannajje kitubagataako okubeera nga tusabira munnaffe safule essaawa yonna era bakigenderedde buli twali tufuna akadde nga tusomera nakatukakamanyiriza safule naye nga tulina n'essaala endala zetuwerekererako kyokka buli munnajje gyali mu nsi yonna obudde buno asabira owooluganda Kayondo Crossing yabadde president waffe mu kitabazi presidium omuntu kyabawulira nekyatasobola kukola naye nga alina bayisiwe abe bulaba wano bannajje abamu basigadde eri gye batudde abala tujja basanga gye tugenda tulina essaala zaffe zetusoma tebayita katena era tujja kulaba singa bakulu banatusa era ne mukuziika eri nga tugenze kitukakatako iriddwa nnyo empajiruwaga ngera obwedda bwe mukyogera mukyala Kayondo owooluganda kyatukubye enkikwe y'amaanyi tukola kyonna ekisoboka naye kye tusigadde ffe abakyali mu kulamaga kunsi kuno kwe kumusabira essaala era bannajje bonna gye bali mu nsi yonna nga bwe ngambye bali mu kusoma essaala tumaliriza
wano nga tubategeeza nti ffe nga bannajje tweyita abooluganda era tusaba wenna ali eyo osobola okujja n'otwegattako ekibiina si kyabakazi bokka ate si kyabakazi bakadde bokka nga bwe batugamba n'abato tubaaniriza mujje mutwegatteko banakibi yatugamba tukolerere obulambo bwaffe mujje mutwegatteko twetegekera embeera eyo ng'etuuse mwebale okumpuliriza nsaba tumalirize nga tugamba nti Mirembe Maria lujjudde enneema ebyo bye biriwo kati mulumbe sofa right now mulumbe kyekyo kiriwo esimisi etandise kiruma nnyo kirumira ddala oyo naye manager we manager Amba mumugamba nga twakulaba wakola emirimu abagenzi bonna abeeyunze ku nju eno Mukama abaweekikola ekitaggwaawo kibi nnyo ddala eri pazo enyigidde emirimu yatereza obutebe baite omukwano ogwa ddala Sad News tubategeeza nti ekivulu gye kiri era oluva wano enteekateeka yo egenda mu maaso oluva wano tugenderawo tetugenda kukola kintu kirala tubadde tulina show tubadde bakuyimba saawa mwenda naye twagikansolinze Kwanogo Sosa Loud Maza Yama Loud Maza wenjogerera olumbe ndozo laba lutandise okubanga abantu babula ne bayimirira onzikize bakadde bange abadde yiko mulengera atikeko asaze wako emirimu ekyo kaba namasaka kye bakusingako yuyo yagabira abantu namasaka omutuufu ate nkyaba gyamutegeka emasaka Mukyala Semakula kirabiri mu ttane z'omuceere kirabiri mu ttane z'obuwunga kizza birango amazzi katono mukaaga Fada Sebadduka emitwalo 5 Tata Maria Kyabakuza emitwalo 5 Sennawira Birinzi emitwalo 5 Ajja Tuluvali emitwalo 2 Timu Suna Beni Makinye emitwalo 10 Gladys Pax emitwalo 5 Abaya emitwalo 5 Mwanilima Francis emitwalo 5 Talias Katunga BHF emitwalo 10 Director World Sound Kitovu emitwalo 10 Aladisi Selwa Kifanyizo emitwalo 10 DJ Samai emitwalo 10 Chairman Inale Murege emitwalo 10 Senti Jakubiri Kipali Musenyu Kasozi Sandwich emitwalo 2 emitwalo 7 Mukakaga Sakala emitwalo 5 Goyaga Junior School emitwalo 5 Bandola Films Uganda emitwalo 10 Mama ni Tata Vianney emitwalo 10 Team DJ Rasto Angoita mwana w'Omukama waffe Yesu Kristo kubamaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu agagenderako byonna n'obiwa obulamu n'obifuula bitukuvu tutana kwekuŋŋaanyiza abantu okutebubanjibwa okutuuka ebugwanjuba ekitambo ekitukuvu Liripazo abaana betuzadde Saalongo tulina okubalaga omukulu ogwo aleme kubanga erinnya masiko lizaanawo ng'akyasobola okumirya mu bantu nga ye n'atambuza omumuli ogwo olugendo lwaffe lwali lwanvu nnyo mukyala Kayondo lwabadde atuukidde ku lyengedde Katonda wamuyitidde nti tubaddewo mu mbeera ey'okuba mu struggle nze nayiga rediyo nga ndi Dobbi nga ndi ne muganda wange ono Baziira nga tuli awo wamu mu ngoye zaffe awo tebimulaba suno ono netumusangayo kuyikweta nze nga nvudde ku top radio nemusangayo kuyikweta nembazira n'atwegattako naye walaba nga Katonda atukoze bulungi bw'ati atukoledde ddala bulungi nnyo nnyo banani mwali tukubiddeko mu ngalo ne Katonda waliwo omusajja wamuyita Kamoga Properties wakundebe road yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiyingu tesitegeera basebole maama wabanga otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange ennaku yonna n'ebizibu byendaba nze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunye mwaka guwedde maama
tuke wa Mukama Katonda nga tonna kunyumya ensonga yonna omugande gyenva omwana wange ajeera kamoka amubba obusente bwo bumusuza mu mpewo mu bidongo neyanza nnyo neyanzira